Mbaanirizaako mwenna gye musinziira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwasuzeeyo mutya musiibyeyo mutya okusinziira mu bitundu by'ensi buli omu gy'ali. Kansuubire nti nno wasuze bulungi era oyolekera mulimo. Nkwagaliza bisima, nkwagaliza birungi byereere ogende ofune. Ate gwe avuddeyo ku mulimo nga wasuze okola, kansuubire nti nno bikutambulidde bulungi. Gwe bitatambulidde bulungi, eyo y'enteekateeka ya Mukama. Tubeere bagumu ate enkya duyinza okubeera olulwo. Olunaku olwaleero tugenda kutambulira ku bakulembeze ba Afrika. Endwadde ebaluma eryemu. Endwadde eruma abakulembeze ba Afrika erabika y'endwadde ekutte President w'eggwanga erya Rwanda amanyiddwa nga Paul Kagame. Endwadde eruma General Museveni. Endwadde y'emu eyaluma Gaddafi. Endwadde y'emu ezeeruma abakulembeze ba Afrika. Kati erabika obulwadde bunyinyintidde eri omukulu amanyiddwa nga Paul Kagame owa Rwanda. Tugenda kutunuulira ku nsonga za Rwanda. Tugenda comparinga ku General Museveni, Kagame ne Kano Erimwama Gaddafi be tugenda okubanga tutunuulirako. Abantu abo basatu tugenda kubaako bye tubategeerako oba oliawo ebirungi n'ebibi bye balina, bye bakoze oba bye baakola. Tugenda kubanga tubitunuulirako. Nja kusaba gwe wenna mpuliriza, tambula nange tusobole okubaako ebintu bye tutegeera. Abakulembeze ba Afrika abazaala alinga y'omu olw'ensonga nti ntegeera n'enkola y'emirimu gyabwe erabika nga teyawukana. Njagala kutegeezaako nti tutambula ne Sheikh Ashraf, omusomi wa dduwa. Munoonyeeko mukwano gwange gw'alina ebizibu eby'enjawulo. Anoonya Sheikh Ashraf, musajja musomi wa dduwa. Njagala kubeera nga ntandikirawo butereevu nnyo. Bwe tuba nga tutandikiddeko wano munda mu ggwanga lyattu Uganda, ebintu bya FDC bikyatambulira ddala butereevu nnyo era bikyayongera okuba nga bifuuka nnamulanda nga mabeere gambwa. Wabula oluvannyuma lwa Patrick Boy Amriat ng'ono ye president wa FDC okuvaayo na bwatyo n'alabika nga adisrespectinga ate founder w'ekibiina omwami amanyiddwa nga retired Colonel Kiza Warren Kifefe. Waliwo ekitontome ekikoleddwa musajja mukulu Mordecai Muliisa. Mbadde njagala tulabe ku kitontome kino. Bwe tukivaamu then tujje tugendeko ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga n'omusajja owa Gabon owa Guinea rather akangudde eddoboozi ku UN United Nation. Tugenda kubanga tubitunuulirako, wabula tugenda kusooka ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tuvudde mu bya FDC. Kanzije tutandikiraawo. Ne Patrick Amuriato boy nedda tewandibadde ggwe boy ne by'oyogera byonna bibowa buboyi. Naye ofa ki okwefuula omusumbuyi? Besigye olinga amulinako ekiruyi. Mu ssebo meetings za Besigye wazise emboozi z'amalwa. Naye abantu bala mu kituufu okwekyusa tebalwa. Omboyi teri yali akumanyi kawabe wano embalwa. Ne bakwesiga okwesimbawo wakati mu kusoberwa. Kale okwekuba mu mutima kyenkusaba tolina kyosalwa. Otereeze erinnya lyo mu bikolwa. Naddala amafaabi by'oyogera towemula okunama. Ng'omunyankole enkuwabula ncheja hunama. Ow'ettutuma eritasukka nnyanama. Gwazze ku Besigye n'ovuma eyakutonda eri abantu gw'owema. Ebirungi by'omwana nga by'ofuma. Naye abalya mmere ddala temuwena. Amazima amusazeewo okugeepena. Nakulabye nga owaana Museveni ne sikufuna.
sebo Besigye bw'aba n'obuzibu ne Museveni nze sibulina kirungi okusirika ne balowooza ebyokwogera by'otalina okusinga okubikkula akamwa obunnanfuusi ne bubuna. Ujja bless no man curse Bobi Wine yayimba. Kale nga mukyali mu nduulu ezibaleeta okuvimba mufumiitirize ku olwo oluyimba ekiwundu mu kinyige nga tekinnazimba muve mutuleppuke luyimba lwa Mathias ow'Akasimba. Gojje mu kyalo yayagala odde mu kyalo gw'oyambye ennyo akuteeka te nalo. Mordecai Mulisa. Oyo ye Mordecai Mulisa, muvubuka ali very intelligent, mugezi nnyo, era osobola okugenda ku mukutu gwe ogwa YouTube no Sam Mordecai Mulisa nosobola okulaba ku mboozi ze. Njagala kubeera nga onkujjawo bwe mba nga nkujjeewo ampuliriza, njagala kutwalako mukwano gwange eri omusajja alabika nga yanaabidde mu maaso abasajja abakyeruppe oba abazungu. Mwana mulenzi ono jjukira obukulembeze buzze bukyuka mu mawanga aga Afrika, era ng'enkyuka gye bukyukamu buwambibwa abafuzi oba abakulembeze b'amawanga. Kakati waliwo president w'eggwanga erya Guinea eyamazeeko abazungu ebyewungula. Ono nno ye president wa Guinea omujja amanyiddwa nga Kano Medi oba Mamedi Domboya. Ono yagenze mu maaso n'okuba nga ategeeza amawanga g'abazungu n'abagamba nti mutugyeko akajanja. Afrika esobola okubeera nga yeekolera ku nsonga zaayo newankubadde nga mmwe weemuli oba temuliiwo. Domboya yayongeddeko n'agamba nti abazungu bano batussa nnyo ku nninga, ne Afrika tusobola okwemalira ebizibu byaffe. Era yavuddeyo n'abategeeza nti nze bwe nali mpamba nagenda okuwamba nayina ebigendererwa lwaki tuyina ensi yaffe we twali twagala etambule ate ng'etambula bulala. Bw'atyo n'agenda mu maaso n'okuba nga abategeeza nti okuva we nawamba obuyinza abantu basanyufu era abantu beeyagala mu ggwanga lyaffe erya Guinea. Abafuzi abaali batufutubaddeko nga tebagambwako bonna twasobola okulaba nga tubakkakkanya. Mwana mulenzi ono yagenze maaso n'okuba nga kwegamba amalako abazungu ebyewungula, bwe yabategeeza nti mukkakkanireko ewammwe mubeereeyo naffe tusobole okuba nga ensonga za Afrika tuzeekwasaganyiza. Olukuŋŋaana luno lwayindidde wali mu kibuga New York mu ggwanga erya America, era we yasinzidde okubeera ng'agamba abajungute bano oba bakyeruppe nti mutuleke tukole ku nsonga zaffe. Ebyo ensonga za demokrasiya abazungu tusobola ozeekolerako mawanga ga Afrika. Yoyo Mamedi Domboya omukulembeze mu kiseera kino ow'eggwanga erya Guinea. Bwe mba nga nkuggyeko keeyo ampuliriza, njagala kubeera butereevu nnyo nga nkutwala mu mboozi yaffe Semaboozi, emboozi ey'abakulembeze b'amawanga aga Afrika. Naye nga sinnaba kuba nga ntuukako eyo, nzikiriza oba oliawo tubeeko katono wano bye tulaba bye by'amawulire ga General Kayindo Otafiire. Embeera gwerabika nga si nnungi era nga yavuddeyo ye kennyini mu katambi n'agamba nti embeera yange tewoomya nakabululu. Bannayuganda bagambye tetulina loosi gye tusanga singa oba ovudde mu bulamu bw'ensi eno. Mwe mutulabizza ennaku bannayuganda tebalina bigambo biwoomu eri omukulu ono amanyiddwa nga General Kayindo Otafiire. Njagala tulabe ku bigambo bya General Kayindo Otafiire bwe tuvaayo bwe tutyo twolekere abakulembeze ba Afrika n'endwadde ebaluma obutasirika.
Bannayuganda bagamba muyina ssente naye Walumbe tamanyi ssente zammwe mwandibadde mweyisa bulungi empeera yammwe mu ggulu neeba nnene. Because I've been sick with a disease I fail to understand. You get a flu, the next morning you feel like people have been beating you with rungus all over the body. You cough incessantly, and you take tests, they say there is no COVID. Now you say, what is this? Okay, oye General Kayindo Tafiire n'embeera y'obulamu bwe. Ampuliriza, njagala kubeera nga nkutwala era nga twolekera wano ku bakulembeze abalabika nga beefuddemmo mu kufuga amawanga. Abakulembeze bano tugenda kwogera ku basatu. Muno nga mulimu omukulu amanyiddwa nga Gaddafi, mu ngeri y'emu tugenda kutunuulira ku Paul Kagame n'okutunuulira ku General Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni. Abakulembeze bano nga sinnaba kutwala wala katusooke tutunuulire oba olyawo ebitonotono ebitambula nabo oba ebibakwatako. Omukulu amanyiddwa nga Kano Erimwama Gaddafi yazaalibwa ennaku z'omwezi 7 June 1942 era n'agenda maaso n'okuba ngattibwa oba n'afa ng'ennaku z'omwezi 2 October 2011 era yafiira wakati w'emyaka 68 ku 69. Ono yafuga bannansi ba Libya. Mukwano gwange ampuliriza, yakwata obuyinza abasajja bafuga amawanga, yakwata obuyinza obw'eggwanga erya Libya ndowooza okuviira ddala mu mwaka gwali gwa ne katusooke ndowooza ne Gaddafi katusooke n'omukulu kale katusooke n'omukulu amanyiddwa nga Paul Kagame. Endwadde gweri mu kulumya tusembyeyo ebyabano ndowooza we tujja okukijjayo bulungi. Simanyi oba tusobola okkijjira ddala ewa Erimwama Gaddafi tukivugire ddala Gaddafi katusooke ewa Paul Kagame. Ampuliriza munnayuganda munnange, ebiseera ebisinga abakulembeze ba Africa bajja bateekawo embeera ate ekisinga okukwasa ennaku nti bano abakulembeze oba abafuzi bajja ensi zino zirina kwe zitambulira. Bw'otunuulira Paul Kagame owa Rwanda, ono nga yazaalibwa ennaku z'omwezi 23 Okitoba 1957 we twogerera aweza emyaka egy'obukulu 65. Emyaka 65 Paul Kagame yakwata eggwanga lya Rwanda mu mwaka gwali gwa 2000 mu April ng'ennaku z'omwezi 22. Okutuuka olunaku olwaleero Paul Kagame ye president w'eggwanga erya Rwanda. Amawulire agasinze okuba nga gakwasa kwegamba gashookinga ensi. Kagame yavaayo kemabega n'agamba nti agenda kubeera ng'awummula ebyobukulembeze. Wabula we twogerera olunaku olwaleero yamaze okukakasa n'okonfaminga nti agenda kujja okuraninga ekisanja ekyokuna. Agenda kujja okuraninga gye bayise 4th term era omwaka ogujja bagenda kubeera butereevu nnyo nga oba olyawo bagenda kubeera nga balonda akalulu kaabwe. Omukulu amanyiddwa nga Paul Kagame yavuddeyo n'abuuzibwa ebibuuzo era bw'ati bwe yayanukudde. Paul Kagame yagambye nti ndi musanyufu ebitagambika olw'obumalirivu bannansi ba Rwanda bwe banninamu n'obwesige. Yagambye nti lwabadde lunaku lwakubiri yategeezezza nti bannansi ba Rwanda bantaddemu obwesige okwongera okubeera nga mbatambuza mbakulembera mu kisanja ekijja ekyokuna mu kalulu akagenda okubeera nga kabeerawo. Paul Kagame yategeezezza nti waliwo abantu bangi abagenda mu maaso n'okuba nga bankritisayizinga ku bukulembeze bwange naye abo sibafuddeeko era ebyabwe tebinkwatako. Paul Kagame yavuganya mu kalulu akaggwa aka 2017 era n'akawangulira waggulu ddala nnyo n'ebitundu 99
99%, ekitegeeza nti wewabeerawo abaali ku ludda oluvuganya basigazaawo 1%. buno obubbi nze nkyogedde, buno obubbi obufaanana bwe buti teri muntu asobola kujja mu kalulu ng'ofuze emyaka egisoba mu 3 n'owangulya ku 99%. Mu ngeri y'emu omukulu ono we yabadde ayogerako ne magazini emu, bwe yabadde ku interview emu mu magazini emu, yategeezezza nti ngenda kubeera nga nkomawo 2024 omwaka ogujja bagenda mu kalulu. Paul Kagame bwe bamubuuzizza nti ng'atigomya nnyo abamuvuganya era ennaku nnyingi oba ebiseera bingi balabiddwako nga battibwa abamuvuganya, abalala ne bawambibwa, abalala tebamanyiddwako na mayitire. Paul Kagame mu 2014 yategeeza nti gavumenti ye oyo yenna anaagijemera, anaagaana ogiwuliriza ajja kusasula consequences. Anaagamba nti ajja kusasula nakufa oba he will face the consequences. Okitegedde? Gwe wenna anaagezaako betrayinga eggwanga lya Rwanda ojja kusinkana consequences ezo zennyini ezinaaba zikugwanira. Paul Kagame okufaananako ne General Yoweri Kaguta Museveni, okufaananako ne kano erimu Gaddafi, alabika nga oboolyawo obuyinza butandise omuwoomera n'okumulemera mu musaayi. Kino kinajjukirwa nti abakulembeze ba Africa oba Paul Kagame okujja mu buyinza yayambibwako nnyo mwami Museveni. Kale nno nga kino tekyewuunyisa bw'olaba nga naye atandise okulya ebigambo bwe kijja mu nsonga z'ebyobukulembeze oba ez'ebyobufuzi. Mwami Museveni abantu bonna baagezezzaako okuba nga influencinga naddala mu mawanga gano gaasemberedde. Mpuliriza, enfuga yaago eyagala okufaanagana, era njagala kujjukiza bwe tuba tuzze ku General Yoweri Kaguta Museveni, ye yazaalibwa Septemba 15, 1944, we twogerera agamba mbu ayina emyaka 79. Ne bwe nali nsoma akatabo akamanyiddwa nga Mustard Seed, katabo ke yategeeza nti tamanyi buzaale bwe, naye kati bw'aba tugamba ayina 79 ate nga mu katabo yatugamba tamanyi buzaale bwe, kale nno wabeerawo contradiction wano. Mwami Museveni yafuga Uganda oba yakwata Uganda abasajja bafuga ensi naye baaba ne mwami Museveni otukalakase. Yakwata Uganda mwami Museveni mu mwaka gwali 1986 ng'ennaku z'omwezi 26 Julayi, n'okutuuka olunaku olwaleero yakyatutwala, era nga pulezidenti wa Uganda wa 9. Bw'obala abalala emyaka gye baafuga okuva ku independence yaliwo mu 62, weesanga nga mwami Museveni afuze kwegamba afuze n'akubisa emirundi abangi gye baakulembera Uganda, n'okutuuka olwaleero akyali mu kutufuga, akyatutwala. Bwe tuba tugenzeeko kano erimu Gaddafi, ngenda kusembyayo biki abakulembeze bano abafuzi abaludde mu buyinza, biki bye baleetera amawanga mu kulwa mu buyinza. Bwe tugenda ewa mwami Gaddafi y'omu ku basajja abaalwa mu buyinza, era nga Gaddafi yafuga Libya emyaka ndooza gyali 42. Ku myaka 42 Gaddafi gye yafuga Libya, ebimu ku lwaleero bye bali mu kusasulira byebyo. Mwami Gaddafi akwata obuyinza munda mu ggwanga erya Libya, atuuka okuttibwa mu 2011 ng'oboolyawo bagamba omusajja alabika asusse. Abakulembeze ba Africa balina obuzibu bwe buno nti omuntu bw'akeera ku makya n'akwata obuyinza alowooza talibuta era yasembayo, atuuka n'ekiseera ndowooza muli ne bafiiringa nti
ensi bagenda kugenda nayo. Kano mwama eri Gaddafi eyafiira ku myaka egy'obukulu egiteeberezebwa naye wakati w'68 ku myaka 69 ku 69 bwe kigambibwa, kubanga obuzaale bwe batugamba nti yazaalibwa nga 7 Juni 1942 n'akulembera oba n'afuga eggwanga erya Libya okuviira ddala mu ng'ennaku z'omwezi 2 Maachi 1979 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 2 Okitoba 2011 we yattibwa. Yafiira mu ntebe ewooma. Ebisobola okwogerwako ku kano erimu Gaddafi y'omu ku basajja abaafuga amawanga gaabwe ng'abafudde abawadde ebirungi naye ng'alina by'abalesezza ebirala. Endwadde eruma abafuzi ba Afrika y'emu ate egenda ebasenkenye ebalya mpola mpola. Njagala kubaako kyensembyayo. Mwami Museveni olwaleero alemedde ku Uganda. Paul Kagame alemedde ku Uganda. Bwe kataligirya oba olyawo eribiika amasumba. Bano balinda kuwambibwa, bwe wataba kuwambibwa balinda kusuula amawanga gaabwe mu matigga oba mu ntete. Kinajjukirwa abakulembeze bonna abalemedde mu buyinza envaako yaabwe oluusi tebadde nnungi. Byonna bonna tuzze tubalaba envaako gye bavuddeko. Bwe batabawamba amawanga g'abazungu gabalumbagana. Bwe gaba gakulumbye gatabangula ensi yo. Naye nze kino nakijja ku levo enenya abazungu n'enkizza ku levo enenya abakulembeze ba Afrika. Lwaki nenya abakulembeze ba Afrika? Nti olunaku olwaleero bw'otunuulira ekiri mu Libya ng'oggyeko amataba agabakubye mu nnaku ezo, weesanga nga Gaddafi ye yakireeta nti gwe teri kikwesibya ku nsi nga gw'omu eyazaalwa era eyasoma. Obuweereza saavinga maliriza tta. Abazungu bo ebibaleeta mawanga bye bino. Olemedde mu buyinza, demokrasi omwonoona, ate nga kino gano mazima. Teri muntu asobola kulwa mu buyinza kusukka myaka 15 n'atatandika kukola byambyone. Abamu bajja bakoze byambyone okujja mu buyinza. Kakati ate we batuuka ne bakolera ddala ddate asembayo. Kale nno kino kibaleetera oba olyawo oba kireetera amawanga gano okubeera nga gagwa mu ntata, okulumbagana entalo, okubeerawo nga bano balwanagana n'ensi ezitabakwatako. Nga bw'owulira nti mu Uganda Museveni ali Congo, ali luddawa, yali wano. Ensi yo teteredde niye ate oli mu kuyamba abeeri, kubanga weetaaga olunaku lw'olirumbibwa abantu ziri ensi zeweefuula z'owa obuyambi zikudifendinge zikuyambe. Ne kinajjukirwa nti ensi zonna Gaddafi ze yali awa obuyambi tezaamuyambako mu kiseera ng'akubibwa. Tezaamuyambako mu kiseera nga akubibwa. Kale nno ne wane waka bwe tukizaano ku General Museveni wandiyamba abantu ne bayambako abali kutwala. Wandiyamba abantu ne bayambako abali kutwala. Mpuliriza nsembayo nga ngamba amawanga ga Afrika gano, amawanga ga Afrika abakulembeze bino bigenderera okulaba ng'ensi zibbira, kubanga baba baagala singa baba bavudde mu buyinza ensi zisigale nga zigamba kale singa gundi yasigalako, singa gundi yasigalako. Ekyo bakikola kagenderere nti bye bakola bireme kubeerawo, ensi zireme bbeera mirembe, tusigale nga twejjusa. Ye Paul Kagame owa Rwanda yakakasizza nti ajja ekisanja ekyokuna okulembera oba okufuga eggwanga erya Rwanda. Mpuliriza, njagala kuwunzikira wano, nsabe Lugaba nnyini byonna abankuumire, mubeere bulungi, mweraba.